Weewaawo omuntu asobola okusamirira empewo z'Abannarwanda n'Abaganda, asobola obbigatta ebibiri. Kakati ow'ennyonyi ono agambye nti abuzza ekibuuzo nti omuntu asobola okusamirira empewo ez'Abanyarwanda n'Abaganda n'azigatta. Era ow'ennyonyi ono kyatasaanidde kwerabira nti yeddira Nnyonyi Nakinsige. No, si Nakinsige, yeddira Ennyonyi Nnyange. Ab'ennyonyi ennyange jjajjaabwe ow'olubereberye ava mu matwale agalinaanye Rwanda oba amatwale agagattagana Rwanda ne Burundi. Akati ow'ennyonyi ono jjajjaawo ow'olubereberye era mu lubaale wammwe bw'omusamirira mu Kiganda, lubaale oyo oba tujja kumufuna. Ab'ennyonyi nnyange mulimu olulyo Olunyarwanda. Kyokka tosobola kusamirira Banyarwanda n'Abaganda kubanga jjajjaawo ava ku mbuuta ezo eza Rwanda. Wabula ky'otategedde nti enjawulo ebirimu nti bw'ogatta Obwakabaka bwa Rwanda oba obw'ensibuko n'Obwakabaka bwa Buganda, oyinza okwebuuza nti wa gy'osinze okuwangaalira ebbanga eddene. Nti tulina ebijja mu Buganda bya mirundi 4 oba 5 oba 10 okuva ku bali bajjajjabo b'otakyasobola kumanya nti baaziikibwa wano naye nga bali mu Buganda. Ekirala, oli mu bika bya Buganda. Akati lubaale olwaleero yakuloopa nti omuntu ayinza okuzaala abaana nga bamanyi nti tuli Baganda naye lubaale bw'atandika okusamirirwa yakuloopa n'akugamba nti ensonga zaffe zijja kutambula bwe ziti. Ebiseera ebisinga obungi mutambula mu basawo abasinga obungi, naye omusawo singa tazuula ggwanga lyo era lubaale yaba tajja mutereeza, era tusobola mutereeza. Akati ssebo ow'ennyonyi ennyange, ensonga zo zino ngenda kuzirambulula bwe nti bw'obanga jjajjaawo ow'olubereberye atudde mu lulyo olunyolo oba kitwanige nti yava ku mbuuto za Rwanda, osamirira ebitundu bya mirundi 2, otya nti Obwakabaka obukuleze, Obwakabaka bwa Buganda osooka n'obuteekamu ekitiibwa, nti era kati ggwe bw'oba ng'onooweebwa ekifundikwa osooka kuweebwa kifundikwa kya lubugo, nti bw'oba onoobikka Kabaka osooka mubikka mbugo, olubugo oluddugavu n'olweru n'olumyufu, kyekituntundu eky'Obuganda. Akati Kabaka bw'oddayo mubikka omulundi ogwokubiri, kubanga abantu nga mmwe Kabaka mubikka emirundi 2, bw'oddayo mubikka omulundi ogwokubiri oba olina okutwala olubugo oluddugavu n'olugoye olumyufu n'olugoye olweru, nti oba ogenza okubikka ekituntundu eky'engoye, wabula ekikuddisamu olubugo oli oluddugavu nti Kabaka ye Ssebitosi. Ekyo tosaanidde kyerabira nti olubugo oluddugavu lunyikibwa mu ttosi ate Kabaka ye Ssebitosi, era olubugo olwo luyitibwa ekikaabugo. Okitegedde? Akati tosobola kusamirira migugu 2. Lino just kkubo nga bw'onogaa nti bubadde bulezi, nti bw'oweebwa olubugo olwo obeera nalwo olw'ensonga nti bajjajjaabo b'osembyeyo okulaba oba bakitaabo oba bassenga bo bazze babiziikibwa mu mbugo. Akati olubugo olwo obeera nalwo, olubugo olwo lwe lukuwa ekiddako oba tugambe nti ekifundikwa kyekikuwa ekiddako, kyekizza obujja ensonga nti olwaleero bakusindika okugenda okulima ekiggya
tosobola kunoonya bajjajjabo bali ab'olubereberye abajja obuzzi era onoonyeza mu bano abaazikibwa mu mbugo. Kale no lwe lubugo olwo lukuweebwa oba ekifundikwa bw'aba mukyala ekyesibizibwa oba olwesibyo. Olubugo olwo luyitibwa olwesibyo. Akati omusawo aba nakukolera lubaale ggwe ow'ennyonyi ennyange, ensawo talina kuwa ya lubugo, ensawo alina okuwa ensawo eri yennyini ejjayo ennono ey'abajjajjaabo. Olw'okuba mukozesa ngoye, ensawo tesobola kuba ya ngoye. Oba ekibbo kyammwe ekikulu ekya lubaale, musawo alina okukakasa nga kyakola akyekakasa. Ekibbo ekyo kyandibadde kya buso nga kyeru. Ensawo yandibadde eyitibwa ey'eggugu. Awo nno lubaale oba ojja kumulaba, era lubaale aba ajja kutandika okukusiza obubaka obw'ensonga obukulaga ekiddako. Okitegedde? Akati nsuubira okuba nti ebintu ebyo bikutte bulungi. Togenda kusamirira lubaale wa Buganda osamirire ne lubaale wa Rwanda, nedda. Obuganda tuyitayo buyisi nti olw'okuba bwe bukuleze nti osooka n'obuteekamu ekitiibwa first, n'omala okukozesa embuga ezo zituuka ekiseera ne ziwummula. Akatuntundu kano kansubire nti okakutte bulungi nti bwe ziwummula ate awo n'odda mu kituntundu eky'obukooyi. Abakyala bambala emisanana oba omusanana. Okitegedde? Akati wayogedde ku kyamayembe n'ogamba nti bakugamba nti oli Munyarwanda, ate walootako nga jjajja wakugamba nti amayembe gange ga Lukaayi. Ebiseera ebisinga obungi mulina okwegendereza ekintu kino nti omuntu gy'alaze oba omusajja gy'agwa gy'asanga musajja munne. Era lubaale atambula n'emirembe nga bwe gitambula. Ebbanga ly'omaze mu Buganda era nga weddira bika bya Buganda, ebbanga ly'omaze mu Buganda era nga weddira bika bya Buganda, ky'olina okusooka okumanya nti jjajjaawo gy'ali mu Bwakabaka bw'alimu era alina kweyisa nga bwo. Olina okunoonyereza omulembe ogwasembayo nga bawanga amayembe gammwe. Okitegedde? Jjajjaawo bakugamba nti amayembe nagatikula ku mutwe era ky'obeera olina okukola. Jjajjaawo bakugamba nti nze amayembe agange ga ku mutwe kwe gajjanga okulamulira, era ky'obeera oteekeddwa okukola. Okitegedde? Akati amayembe wano mu Buganda tewaaliwo mayembe dda. Amayembe baagagula Bunyolo, bajjajjaffe baagagula Bunyolo era baagaleetera emigaso egy'enjawulo, gamba ng'enzaalo, obugagga n'okukuuma abazzukulu mu kikoomu. Era olwaleero omuntu bw'afuna ssente bamugamba nti yagula amayembe. Ekyo nno kyaliwo okuva emabega ate era nga weekiri, wabula kati abantu tebakyatambula kugenda kugula mayembe kubanga okitegedde? Akati amayembe ago ag'Olukaayi
gabeera gakwogerera mu bbanga era kasubi yaago eba ya nsonda nnya naye si buli alina amayembe agaggalawo nti aba alina kifaalu. Akati ow'ennyonyi kansubire nti otangadde bulungi, siriikiriddemu awo wabaddewo abadde ankuba akaama wano naye ne mumaliriza bulungi. Okay, weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.